Kizibu ekisookerwa kuwafunda mukwano. Wali badde wabi naye wafunda. Kati olwasinga bajja omulundi gumu nga balinga abataano tufuna obuzibu. Which means kati bazaalira edde ne babiri ne bajja eno wase ekyo ng'omu azaalire wano wansi ku simenti. Naye tewali dadde wali naye kati obuzibu obulirawo. Obumu bwe baleetedde ate baakuleetera wadde akantu k'okozesa akamaama Mpigi. Ate ng'ekizibu ekiriwo abakyala abamu bamanyi nti nga ki gavumenti bo tebaagala kuleeta kintu na kimu nti bagule ekintu. Era ajja n'akutukako ekiro talina kintu na kimu. Waliwo eyazadde jjo nga talina wadde n'akaguzi. Amaze ozzaala obudde bwa mpewo enkuba etonnya talina kimuteeka mu ki. Bebi naye bitambula. Tebawulire ofunda bange. Funda. Ne bajja nga balifule obuyambi bwo weebuli tulina n'abaana abatuyambako basobola okujja bamanya okusoma tebanafuna mirimu basobola okutukolerako tutera okubawo ffe ba senior midwife nga babiri babaawo omu ne bwaba atambuddemu kati osobola okuyita balina bajja bakuyambako naye awo okukolera which means abamu bajja kuzaalira wali muposti nanto oba twagala oba tetwagala bazaalirayo muposti nanto zokka ziri bedi bbiri ziba tezitumala n'akatono zimala bedi bbiri kati kyokola privacy nayo tebaawo y'amaanyi kati abamu bajja ne babbaaba ebitoola kuba nti ebyokuzaala muba mukafiira mu bufizi mugamba katugume kusibanya muteka ka screen naye era omusa amaaso ogamanye gebbabaawo atunula tetete mumugobera ziba tezitumala okusinziira ku namba gyetuba tufunye tezitumala ate nga teziweebwa nti agenda ozaalibwa Amerika nedda tunayo basiza mothers bw'aba anywera wano eddagala kitukakatako mwaki mama kiti nagenda ali ku fobisiti katumulifaalinzi ogenda okuzaalira tuba tulina oggimwa n'abalala aba abortioners tulina okubawa mama kiti kuba taliwedde tanaba kutuuka kuzaala so tulina okukozesa nga afuna obuzibu so kye baba batukolera batwongerereko ku mama kiti nekye bafube nnyo okulaba nga bazireeta kuba batazireeta ffe tufuna obuzibu bw'amaanyi kuba mubeeramuko okupeya za giraavu mukaaga maama kiita naye baba tebaleese nga tota bokisi za giraavu sipeya 5 ziba tezijja tumala abatulowoozezaako naddala kyamaanyi n'alima ne guruupu ye na bonna abataddemu kye bataddemu tweyanziza tweyanziridde kubanga wetuli gwabadde tewatumala wafunda nnyo naye ekirungi omulimu gutambula era tukusaba nnyo Katonda gwanguwe kuba tukyetaagira ddala kibaliko kikulu nnyo ebyaffe abazaalisa n'ebyobulamu bw'abamwana tusobola ozaalisa omwezi 6 ku 7 olusigala bwe beera nga tuli bize n'ekina tusobola okukifuna tusobola okubafuna abo bajja okujjumbira okuzaalira muddala okubakola bakujjumbira ddala kale kiva mu kunywa ddagala kibajja bwebata kale kyasinga obbaleeta sikaani ngegitwafuna sikaani kakyapu ya namba nekola kineyeyongerako tuba nga tufuna bangi kati era bajja mu sikaani n'okuzaalira basobola okugenda bawaki ne bazaala ensoba kitufuna 78 bwetuti watufunye abatini baba 6 naye nga tubabaawo 78 bwebatobabeera kozesa eno tuli mu kyalo bamanyi gavumenti kweno oluutu tebaleeta kamama kiti n'akamu kati ate obuzibu bwe tufuna babamanyiza nti ebyala ebyokukozesa ng'eriyo ddala kale n'ekirala abali mu mbeera embi bongo olina kumuyamba buyambi nga talina kyalina kimugenda kuteeka mu mwana talina kyakwetaaginga awo n'obeera ng'olina challenge y'amaanyi. Tuli kituntu wano ku Health Center 3 eddwaliro eriri mu ggombolola y'ekituntu mu district yaffe y'Empigi naye ekyamazima eddwaliro liri mu mbeera mbi ng'omukyala bwe nnambudde omukyala wazaalira akasenge kafunda nnyo bwe kati butuufu ng'olaba kabi nsaba gavumenti bambi ssente esinga ezissa mu byobulamu n'okusoma kw'abaana omukyala kati nganze saizi yange tokali akasenge tosobola na kukyukiramu na musawo jukira bwe tubeera mu mbeera eyo tewabaawo discipline ne kati omukyala w'eggwanga bw'aba asobola okuzaalira mu mbeera eyo mutuufu tuba tetuyambiddwa era njagala okukubira gavumenti omulanga etwongere ku ssente ku districts
tusobole okukola ebyo n'ekisingira ddala okubeera ekikulu district okubeera nga gavumenti egirekera ssente zaayo ne zirema kugenda eri mu central fund n'esobola okukola ku bizibu ng'ebyo kuba kati mutuukawo ne mulaba ekizibu ng'ekyo naye ng'emikono misibe tolina kyosobola kikolako naye singa district ebeera ne ssente zaayo n'esaasaanya kitegeeza bw'ojja ne mulambula ewantu ng'awo ekintu ekirabikako siiringi yonna ebereredde eddwaliro litonnya esobola n'okkuba omukyalo omuzito ng'agenda okuzaala kale bambi n'olw'ensonga eyo okwo kwe kusaba kwange nsaba gavumenti etuyambe ku nsonga ezo olwoko gavumenti eziddiza obuvunaanyizibwa bwazo obukuŋŋaanya ssente zaazo ne zisobola zikozesa ebyo omuntu wa wansi naye bwafuniramu mu musolo gwe gwawa. Namboze omubaka omukyalo wa Mpigi district buno bwegimu ku buvunaanyizibwa lwaki banampigi bannonda nti buvunaanyizibwa wange okulondoola oba ssomero lya gavumenti oba ddwaliro lya gavumenti likola litya n'ebirala bwe najja ne ntuuka wano ne ndaba ng'ebimu ku bisoomooza abantu bange naddala mugombolere n'ensembayo nga byabujjanjabi ate okusingira ddala omukyala wange ng'akyafiira musanya olw'oluguudo ajja wano tasangayo midwife kubanga midi nga talina waasula ne tugamba nga tetwetemyemu n'abakulembeze bonna n'ekitundu tukoze tutya nga tetusobola kudda okukabirira gavumenti gye tukabiridde okuva emyaka 4 emabega nga yo tennalaba nti kyansonga nnyo kubanga omukyala agenda okukola ku bazadde alina okusula wano netwekolamu amu netutandika era ekizimbe twakitandika netutema ettofaali eryasooka nzize okulaba kyakomawa nga woman member of parliament muntu wange okutambulira ku ppiki agenda eggombe ne bw'aba nga wakuzaala nomary ayinza otuuka nga akooye era tubadde tufuna ebizibu bingi n'olwekyo ndabye nga okukola kyensobola nga ndeeta akatono ke nnina n'okugenda okwogerezaganyako ne bannamikago n'emikwano gyange okuba nga tuteekawo eno waadi kitambudde bulungi era neekakasa nti maaso awo tujja kuba ekizimbe tukijjako engalo era nkowoola bonna abali ng'ova mu ggombolola y'ekituntu mujje tukwatire wamu tulabe tugenda okuyimirizawo waadi yaffe neebazawo bonna abatukwatiddeko mwebale buteesulayo gwa nagamba abakulembeze mwenna abatannaba kujja omuntu omulamu gwe baweereza ate era aweereza alina okuba omulamu bwe tuba balamu tujja kutuuka ku bingi byonna bitannaba kutuukako n'olwekyo neebaza buli muntu yenna era mbakoola twongere okuyimirira awamu obumu buno gemaanyi Ssaabasajja Kabaka wangaali kwagala ekintu kino kireme kuyimirira olw'obulumi abasawo baffe bwe bakolera mu bugubi era bw'otuuka awantu wali Webazalira okkiriza nti omulimu guno bweguba nga gutambula bwetyo mazima Mukama kano tusaba atukwatireko olwaleero luno tuyise bannaffe abatukwatirako okusooka abatuwa omusenyu bbuluka sementi tubalaga omulimu we gutuuse oba oli awo mu bulumi obw'ekitalo bwe twatandika nabo tubeere nga ate twejja ku siteepu gye tutuuseemu kuba tuli ku madirisa nsuubira nti bwe tunanga tukwatidde wamu n'abatuuze ow'olukumi ow'ekikumi era lisiti zino z'olaba bwe butabo bwe tukozesa singa omuntu aba tuwadde ssente ye tuwandiika mu lisiiti muno ne tuzibala essente ne zikola omulimu gwazo mu kaseera nno kano njagala okukowoola buli omu ali gyali jangu okwatire ku kituntu tubeere nga tuzimba maternity ward olw'okubeera nga tuddaabiriza obulamu bw'omukyala ate n'abaana baffe abato nga njagala okubanyumizaako ku lugendo lwe tutambudde okuva emabega twabadde n'obulumi obutayogerekeka ku ddwaliro kuno nga mu butuufu twebaza gavumenti yaterawo ekizimbe wano kyetubadde nakyo nga tulinamu maternity ward maternity eno nga nfunda nnyo ovuiki nti omuntu bw'obanga ogenza okuzaala n'omusawo yennyini akuzaalisa talina waakyukira mu kanyomero kano njagala okwebaza Chairman Sisiri eyafuna ekirowoozo n'akituguza aba ayagala okubuukira ekigaali ne tubuukira Chairman waffe Mwami Naalima yakola omulimu ogutayogereka ng'ayita mikwano gye n'abayita wano nga kusaaga ne tukuŋŋana ku ddwaliro ne tutula miitingi eyaliwo abantu abaliwo abamu ne beetima ki ekyokukola omwaka no gubadde guweze n'okusoba ebintu ebyatubwa webi ku ddwaliro omusenyu weeguli amatofaali weegali naye nga tetunatandika olw'okuba nti eddwaliro ligenze lyeyongera abakyala abazaala waliwo n'abava e Kampala ne bakomawo ne bafundira ne bazaala
olunaku olumu osanga abakazi nga 6 bazadde naye obufunda bw'ekifunga tebusobola. Chairman yasitukiramu ne balonda olukiiko. Abakyala baffe babadde bazaalira wabadde wafunda nnyo ng'era tewasobola we bateeka omulwadde ali mu kulumwa n'amaze okuzaala bonna babateeka wamu. Naye twebaza chairperson yatukulembedde okubeera nga tutandika okubeera nga tuzimbawo maternity ward n'okubawo wajja kubeera wagazi. Naye tusaba buli muntu yenna alina obulumi eri ekitundu alite ssente tusobole okumaliriza ekizimbe kino abakyala baffe basobole okufuna we bazaalira ow'omulembe. Tulina ddagala ng'ery'omusujja ery'ekifuba ssebo nnimye mukama wange ne kati twafuna naye ebbanga eryo lwaki mutukandaaliriza nga kasaamu tuddiza ku byaffe essente ezo zaffe kubanga abantu ekintu bano olabawo omuki omusolo kati department eri tekiremesesa okukola obulungi naye okugiwaana omuntu ajje bawandiikira muwandiikire ye nno avudde ebusagazi oba avudde emigamba alowooza nti nno nkukakayire eddagala yalibbye. Kati ffe nga abamanagement batukubira amasimu mbazira ndi wano naye sitefunye na panado olw'okuba obeera okimanyi n'omuwooyawooya n'omunyonnyola ekikolaki ekiriwo naye matenti tukoze bulungi kati abantu bava n'ebutambala. Sebo nkulu n'alima guma abataagala okukola biro bangi ona tebasejjemana kano nkagamba nze ndowooza ku batooki mu service commission eri Mpigi kirabika omuntu omutuufu sigibwawo omulimu waliwo awaddeyo ssente yafuna omulimu. Abantu bangi abali ku mirimu naye ng'akwata obukadde 5 kwe yafunira omulimu kakati alowooza bukadde 5 talowooza ku service gy'agenda kuwa bantu. Guli mu miliyoni nga 3 naye tusuubira twakatambulako ebitundu nga 25 tubuze ebitundu 75 naye nga mukama waffe w'obuyinza Katonda atali anguzi alaba abantu ababonaabona ajja tuwanirya. Tetulinze gavumenti bwe nayagana enejja naye twegattako kuba tetumanyi nayo weeri ate nga batugamba abantu be gavumenti tetumanyi gavumenti weekola ki weeri nga ne mukama waffe wa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu yatugamba mugende mukolera abantu kati bwe buyiiya buno bwe tuleese agira ddala ssente nnyingi wakati essaawa eno twetaaga ensawo za semiti 15 twagalayo bulooka emitwalo 3 twagala sinotoka z'omusenyu 3 byonna tugenza obigattaga tubbi bali okutuuka corporate tujagala miliyoni 25 kati ate okuba corporate okutuukira ddala ku kasolya barufingi twetaaga miliyoni 6 naye byonna tukwasiza Katonda ow'obuyinza naawe naali eyo mwaba rufingi amakampuni amanene muleke kudda mu Kampala kulowooza nti eyo muwagira bivulu n'owulira nti Palaso kampuni yamutaddemu ssente bweziti n'owulira nti Lion Skin bukedde BBS Telefine emukavarinze. Twebaza abantu bonna abavuddeyo okutuwanirira ku mulimu guno. Mulimu guno munene omulimu guno gwe gukoseze eggwanga omulimu guno ogwa maternity ward abantu bagulabanga ogw'okuzanya nadde abakulembeze naye gwe guvuddeko abantu okwavuwala kubanga omukyala azaala bubi n'agenda ensambi oba n'agenda ekitovu oba n'agenda emulago nawe nzika ng'ekibanja bakitutte miliyoni 5 tebaziina ente ewaka ne ziggwawo ebisolo ewaka ne biggwawo ate ne bafuna obuvune bataddamu kukola balemadde olw'enzaala embi eri mu kyalo. Kati bwe twajja mu buyinza twafuna ekizibu ky'eddwaliro erya Kitundu Health Center nga ye ddwaliro ekkulu ery'eggombolola naye nga liswaza bitanda bibi obufaliso obubulangiti ne tugamba tekisoboka mukulembeze nganza yava Emmengo mu nkoba za Mbogo bampuga mwe batendeka bwekitibwa Ssekabembe wekitibwa Katikkiro Mayiga nga tulaba obufu bwakutte kunga abantu naza Buganda ku ntikko tugaka tukwate ebigere ebyo naffe tutaliko okuyitamba Namikago ne tufuna sentwaka z'omusenyu amabulooka byonna nga bwe mbiwulidde ne tugenda ne tufuna Anibawundi twebazanya Anibawundi Uganda Anibawundi yatuwa dola 7 nga zibalibwa miliyoni 25 tetwadda mabiga kwanga matirio twamuyina netuga katandikirewo era kati abantu omulimu bagwagadde baleeta twadde butawali siiti omulimu guno tugusubira gugenda kuggwa naye ng'omulimu guno bwe guggwa ekitundu ejja kuba etaasiddwa ate ekitundu ejja kulaakulana kubanga ebisi yonna eneekula esooka kulowooza ku byabulamu. Abanga azze nga mukyala wakuzaala lubuto adda ku sayidi kuno
Ewe yatuuse okuzaala. Tuletera omudidi okulaba tumanyiza wadde yaffe sebo yogayoga Chairman Sebo Migamba sebo ssentebe Migamba emikisa gye n'abaffe omukulu